People power. Ekibiina kino kizze kyogera lunye nga bwe kigenda okwesigamako ggaali ez'enjawulo naddala mu biseera by'okulonda ku ngeri y'okunoonyaamu n'okukuumamu akalulu kaabwe. Era omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yannyonnyola engeri eggaali zino gye zirina okuŋŋaanyizibwamu. Kaakati bwe tubagabanyaamu abamu ne bagenda e Kawempe, abamu ne bagenda mu Kampala Central, abalala ne bagenda e Makindi, abalala ne bagenda kyogamba bayinza otusobola nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali. Kino ab'ebyokwerinda tebakikkiririzaamu era nga bazze bakiwakanya naddala poliisi nga bagamba nti obubinja buno tebuli mu mateeka. Bwe yabadde aggulawo woofiisi y'Owakise mu Buyikwe olunaku lw'eggulo, akulira ebikwekweto mu poliisi Frank Mwesigye yalagidde omuduumizi wa poliisi mu Ssezzibwa okusanya obubinja bwa Nuupu bwonna obumanyiddwa ng'eggaali. Obadde olina ekiteeka ky'okutandika kuzimba ezo gaali ezo ng'oli mu kitundu kino kati leero kati nkubuulidde intelligence kati tugirina kuva wansi sub county. So ejja kutuyambako mu timely response bwabeerawo ekintu quick response mu ddakiika ntini nga poliisi ng'etuuse. Ono abawodde omwezi gumu obutaddamu kuwulira ggaali yonna mu kitundu kino. Bwe mpulira eggaali njeru, eggaali Buyikwe, nti abantu balimu bazimba eggaali nga bakamanda batudde nga babalaba. Bawaddeyo. Mu kusooka abatuuze basoose kwogera kizibu kye basanga naddala ebikwata ku byokwerinda. Tulina okutiisibwatiisibwa Nanzaali wano n'abaliko obukosefu abalema nga batiisibwatiisibwa minisita oyo yasinkanya abalema olw'okuba bannonze ngenda ku 3 n'abagamba nti nokunangalirwa Nangaali w'amaanyi. DPC bw'anaaba omulungi tuggyemu ennyaanya ey'envundu egendeko ewalala. Yavuluga ensonga za muzeeyi ow'Ekkongo naye nga muzeeyi ali myaka nga 8 ne basaawo emmere ye ku ttaka lye nga bali kumugoba ku ttaka. Omukulu ayogedde ku mbwa, embwa ng'omuntu agyetaaga egenda kuba ya bwereere oba ya ssente. Era bano bakonye ne ku bantu baabwe abazze bawambibwa nga n'okutuusa kati tebalabikako ko ne ba RDC abeenyigira mu mivuyo ku ttaka. Nina mukwano gwange alina kibiza oba bamuwamba naye tugezezaako buli kimu batugamba tebamulina ate nga bebamusondawo batugamba nti gyali ku Ssemwayi bamukuba ne bamenya olubirizi. Bikwatagana ku RDC lwaki balabikira nnyo mu mataka gokka nambya bululu bino ebintu ebirala ng'ebyamasomero byaki tebibakwatako. Abakulembeze okuli mmeeya wa munisipali y'Enjeru Yasin Kyazze ne munne Michael Bwire basabye poliisi okuzzaawo ezo ezaggalwa. Tusaba okkirize mu bigambo bombe wano ng'otukakasizza poliisi y'Enyaminya n'ey'Ebukaya zisigaddewo. Ey'Ennaminya mu divisioni eno muganda wange ne yalina ky'okugamba tuli bubi ekisooka eri densely populated etwala emiruka mingi. Omubaka omukyalo w'Obuyikwe Diana Mutasingwa naye asabye poliisi okwongera amaanyi naddala mu Njeru naddala ebitundu ebyetooloddwa amazzi. Tulina obumenyi bw'amateeka ku mbalama z'ennyanja. Ensonga ezo tukusaba oyongera otuyamba. Frank Mwesigye bw'abadde addamu ebibuuzo bino asuubizza ng'enkola ya poliisi ku magombolola bw'egenda okuyambako okunyweza ebyokwerinda okutuukira ddala ku byalo. Ate kati mu policing regions 28 za poliisi kati tukozeeko policing regions 21 nga tutadde poliisi up to the sub-county level. Sub-county policing model tuginyweze ejja kutuyamba ku bumenyi bw'amateeka, ejja kutuyamba ku government programs. Poliisi eno ezimbiddwa abatuuze okusobola okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kyabwe era nga basuubizza okuweebwa abasirikale n'ebikozesebwa ebimala okulaba nga buli kyetaagisa okubeera ku poliisi weekiri.